aka firimu eno Nsibambi edibya mutere tujolekedde mu dakiika eno nnyini nyongera bajjukiza mwena abalabi b'ebina Uganda muginoonyeeko ku YouTube King of Winners Uganda kasita oteekamu ojja kubanga ogifuna bulungi nnyo. Akokasooka twakalaba, akokubiri tukalaba, akokusatu, akokuna, kano kakutaano ketwolekedde. Tuddamu bajjukizaako tuba twakoma mu firimu eno Nsibambi edibya mutere efirimu kikuyamba okujjukira wakoma ate kikuyamba ogitegeera. Akakwakulizo twasembayo nga mugamba ataddeko akakwakulizo era akakwakulizo kataddewo okuddamu musanga ku kyalo kuno nga yeegiriisa kale agenda ku meere okuddamu okusanga obusanzi oliza defense bamu ebiragiro bwe tuddamu okukwatako ng'okoze ensobi jjukira tubajjukiza we twakoma mu kitundu kye tuba tusembyeyo okulaba kikuyambe nawe okumanya nti kana akatundu akokumeka nakokumeka kale kikuyamba oginyumirwa ate era bwe nkugoba ku kyalo sikusindika busindisi nti noba ogende ne ku kyalo ekirala yonoona abaana baayo kugenda kukugobera ddala kutwale ku meere eruzira bw'okola ensobi yonna. Siddamu chairman siddamu kuleeta buzibu bwe butyo musajja wattu yeetunda ate tugenda kukolera ebbaluwa gy'ogenda otambula nayo bw'oligibuuza ne batakusanga nayo nako kakwakulizo kalala nno. Kyampini ayina akakwakuliza akalala kaleese ku kyalo kuno bwe bakusanga nga tolina bbaluwa eyo era nakyo kikutwaza bw'otambula ne bakusanga busanze na muwala nakyo kikutwaza. Ayina bbanga akasiru ku kyalo kitegeeza atambula talina gwanyiga talina gwabuuza nga mwana wa buwala buli kimu kiwedde akiwedde tewali kyobanja chairman bwaba weewaffe chairman oyo alina okuteeka omukono ku ndagaano saagala ave wano nga tagitaddeko mukono. Owulidde ssebo chairman mpulidde musajja wattu gwe nkuwooninga ogusembayo okusayininga awo bwe tuddamu okusanga n'omuwala ono ng'otambula naye luzira. Owulidde mpulidde ssebo ne kyampini n'ateekako omukono. Nze kyampini w'oku kyalo chairman nze nkwasaganyizza ensonga zino era we nfunira ku sitampu tumalirize omusango guno. Sebo bamaze okumaliriza ensonga ezo nawe munange osayininge wano gwanoonya omusibe. Mukazi wattu naye yalina okusayininga kuba ye yeeyimiridde omwana ate abe nga ava mu jjeera ku poliisi naye eri bajjeera ssebo omuntu okutwala awo bakusuzayo ennaku 2-3 n'ompulirira ng'amaze emyaka 2 nga toddangaka. Ebbaluwa eno ekukwasibwa nga yendaga muntu yo weekubulirako manya oli mukwate. Yali yeemamaaza sisita n'amugamba kati osoma biki bye bagambye obitegedde oli awo ate weegira tereera tuddeeka tusigadde nayo ffe era ejja okwolekera eruzira singa difensi oddamu monitor. Wuliriza kyampini oyina okwolekera eruzira bwe bakwatira mu nsobi. Chairman siriddiramu ddala wadde okwemamaaza. Munnange maama weebale nnyo omulengera engeri gy'abuuzaamu tera ove wano naawe ffe twegere ne chairman yengeri gy'abuuzaamu naye maama mukulu weebale kulabirira mwana weera mubuulirira mubuuliridde nno munnange nawe chairman weebale mulengere bwe yeebuzaabuuza chairman kyo kiwedde akyogerera mu mutima muli gwe situuka tuddeeko ombuulire tugende ombuulire gye wayonoonekera
Ojo mbuulire. Oli mukazi mwenkanye, oli mukazi muntu mulamu. Uliza kyeyamaani. Badde njala nkufuneyo kasukaali. Amulwaniridde nno. Ononywamu soda. Webale nnyo kyeyamaani. Uliza bwayogera. Ambo abuulirira. Lwaki teweegendereza nsi eno? Ensi enganzibu nnyo. Saagala munnange wemamalize ku baana b'abandi. Obadde tokimanyi nti omwana asoma? Badde simanyi. Baba mbadde simanyi nti asoma. Tugendeeko mbuulire. Kati oba agenda ku kibooko mmeka musajja wattu? Simanyi. Nja kukuba emiggo olwedde agenda ku miggo. Kalabe kasajja kattu. Baba bansonyiwe. Nkusonyiwa buli kaseera nkusonyiwa. Atowoza tugende waka. Baba tugende tubeeyo waka munnange. Tambula. Daba ba defense. Twavayo ne tudde eno. Akantu ko kabbeeyi kalimu koko. Era kunna kabuli nga twenkambala nenga tuko n'emputa yange oyo asanirira enviiri bamuyise Kagimu Betty. Asanirira si gwe basanirira. Ngamba asanirira ye Kagimu Betty amanye gaga ddala. Ate oyo gwe basanirira enviiri bamuyita Kwagala Bushira lyerinnya lye. Kati laba lasita. Kati laapa. Wuliriza. Ayagala kayimba. Natandika ayagala nnyo omuziki n'ateekamu n'abiibya kano mukamenya akapya. Kati akayimba kabateereddemu. Akakayimba kagwako naawe saagala ogambe nti nno simanya muziki biki. Ate wakana ki akayimba wulira kano. Totukubira nnyimba zo naawe leka. Nensoka mbibyamu, nensoka numbisa, nensoka nyenya mulengeri. Mwana wa wakanno naye mulenge. Oba nasoka abibyamu awo. Totulekanyiza baba bali awo nga baba kuba omusimbi ku mmeeza. Omusimbi guvuddewa? Abewaka beebuuza. Labala sita. Zino sente nga mpitirivu. Sente muzijjeewa? Gwe tobimanyi. Biri maama bye yatugamba. Bw'omufuna tomuleeta buleesi. Mukubire essimu maama ajja bamaliri bigwere ewa champeni. Kaakati eya bwe namufunye bwe nti maama najja nakimaliriza. Gwe tunulira firimu kikyoyiga mu firimu eno. Kituufu abaana bwe bandiyisiza oba abazadde bandibadde bwe batyo mu kukuza abaana baabwe, oba ye engeri entuufu gy'olina okuzaamu omwana wo ng'ebimuyigiriza. Kale gwe omuzadde yenna alaba firimu eno nze ngamba kyandibadde kya buvunaanyizibwa n'otegeera engeri gy'oyinza okuzaamu omwana bw'omukuza obubi era ajja kusigala ng'akola bintu ebitali bya mugaso. Wabula bw'okuza omwana mu mpisa ennungi ate ajja kuweesa ekitiibwa. Lasita kuteekaawo ssente mwana wange. Mulokole bwe bamugamba ava ku nsonga abantu bakola ssente zino gw'oli awo mu Bayibuli mbu Yesu. Laba maama n'asooka asitukawo. Sebo kakazi kano kalengere ne kanyeenya enkogo saako ne kavaawo. Nkugambye namuwayiriza ne mbagamba bakyamaani nti nsoma. Nti osoma nga tebakulaba nti okuliridde wa n'akutamiza feesi wansi nga bandaba mu feesi ogamba neewozaako naye nga nze ngamba nsoma layira naye si byangu okwekaza era nga bwekimanyi era si byangu liwekola ekintu kya sitaani si kyangu. Ono nno mulokola agamba bano nno abaagwa baagaana okulokoka okukkiriza Yesu Kristo bali awo bwonoonyi. Essanyu ne ligenda mu maaso bwe lityo.
nandibadde omupulya amanzazi kulyawo ku mmeeza. Wuliriza kano nti senga nze mbadde nzireese kale nandibadde neeyagalira ddala bandigenze okwekanga nga ssente weeziri. Ani akonkona? Tuba tuli awo kati firimu etandise. Firimu kagirabira kati tujanjudde nga Kyampini tatuuse. Kyampini ng'atuuse. Bamuyita na anko maka muno. Tusanyusa okulaba anko. Okujjako nzize muli mutya. Kati laba embuuzo omukazi ono gy'abuuzaamu Kyampini. Ereeta no anko. Kalengeri sabuka inenge gyekeweeta mukemuula Kyampini. Abaana ne bamubuuza kulaba Kyampini. Huzizza abaana nno. Abaana bakula. Era de anko laba chairman w'oku kyalo ye anko wa maka muno. Kakati mubadde mwebuuza firimu twavudde tukyo gituuma nsi bambi kati etandise si bwe kiri sibyeta no anko kati nno amukutte mu ngalo tayagala muta ono akuze mute nno amaama kalina moto ebbuba likakutte mute nno engunyweze ezange olaba zibuguma chairman alabika naye yakowakowa ni bannange bulungi nnyo bweteberezaamu abaana b'okulaba emize gy'okola laba ennyambala y'abaana laba ono asembye mulengere ali mu kalwedi olabye abaana bwe bakuze oli professional ananga oli muzibu nnyo chairman osaana nakubirako mu bugalu emirimu tugikola bulijjo Kyampini mirimu ki gye batandika kitegeeza bagikoledde ebbanga si gwe gusoose guno omulimu okukola uliza akakazi era emirimu gya gavumenti bagikola omanyibire bwe bagamba Africa Movie Awards osaada waaki uli akakazi kano kawaana chairman nene Kyampini mwe yagejjera naye n'agamba kyekyo nina akantu ko ke naterese mu kakadde akamu n'ekitundu ensanvu yiyo omanye okubanga chairman ssebo naye afunira ddala ssente bali bagifuula bizinensi ku kyalo kuno era chairman munnanga kabaasa nkaleese laba chairman chairman nati bagamba akola obulungi asiimwa kati chairman bamuwadde omusaala kompadde onsuuliridde nnyo wuliriza wano wulirizawo nnyo era kamala naawe twalibizi kasubire kyogambye kyekyo nze oli omusajja ow'ekigambo ti tonjukira oba nerabidde wuliriza awantu awo ati oli buzibu bwonna ekitegeeza chairman eno ayinalayo kabikozi ke yateerayo ayinayo ekigambo kyekasuka baagalana nennakyalo ono kati firimu etandise chairman w'oku kyalo munnange ne tuvaayo ne tudde eno eri mukazi wattu ono ajja atambula bw'atyo n'ennaku ye ku mutima era nga bw'omanyi olwa firimu tebulwa najja nga atambula yetambulira abula bannange simanyina kumanya mukama eno gye yantweka munnange oba era nga omanyi era obudde bwa firimu nabagamba nti eno firimu nabagambye era mbajjukiza firimu erimu ebyokuyiga bingi eyigiriza esomesa kale buli muntu yenna osaana ogiraba osaana okugiraba tubatumiddeko mwenna abokaleeru awo abokaleeru mu katale abatunda ebintu ebyenjawulo awo nnyaanya abatunda emiyembe abatunda emicungwa kale ebintu ebyenjawulo tubatumiddeko nnyo bida kaleerwe tukutumiddeko nnyo director Segawa abatumiddeko nnyo agambye mwebale kubeerawo ono abagenda munne n'amulaba bannange okyaliyo kirabika amaze ebbanga nga takola ki nga tamulaba manange oli otya mwana gwe wenna ng'ogezze okuyita kugejja munnange ebizibu ebyereere sooka ombuulire wenna epusikiza ezo wenna n'okwawula oyawudde
gwansinga obunene naawe leka yamubuuza gye yadda wafumbirwa waddawa munnange ndi wano nze noonya mirimu gya kukola nkoyo okubeera ewaka njagala kwekolerera kati onjukiza kale ka boyfriend akedda ak'oku ssomero ko nakagoba dda kapale namugoba dda oyo bamuyise Nakimbugwe Justin nakyalo oyo ali muka white Nakimbugwe Justin amanya gaga ddala oyo ali mu yero ayisibye ekitambala ku mutwe bamuyita Kajemu Betty ge manya ge banange nga mweyisanga nga mwagalana munayo yaggwa dda saba omukazi asobola okukukyawa n'akwerabira n'okwerabira nti yali akulabyeko munange manager Nagawa Agnes tukutumiddeko nyaawo director Sega wakutumiddeko wamu ne manager Safiki Enterprises awo kukalerwe nawe tukutumiddeko nnyo abo be babedde abateeka ssente mu firimu ne zibanga firimu zirabika bulungi bwe zityo ate ne zibanga zinyuma okukamala kale tukwebaza nnyo webalire ddala kati tulabagane ddi munnange oluna lwompise bayawukana bakoze pulogulamu ey'okuddamu osisinkana mukazi kiwala kyagejja kinyeenya kityo nekingamba tekirina mulimu wadde omusajja sebo kyagenda kyenyenyeza ngera omanyi Katonda gwe yawa Katonda bwakuwa nenuma ekola ki nenuma ezaala munnange aboti ekanyenyaawo ku Whispers Pub tukutumiddeko nnyo oli otya munnange tudde eno omwana yava mu kyalo sebo nga bamusibiriridde entanda akasente kawera n'atandika okufuna kasente n'atandika okukula n'atandika okufuna sebo ng'afunidde ddala edduuka yali alijjuza edduuka yali alikoze nga lya mulembe kale nga newokyamawo nti weetaaga ki ng'osobola okukifuna yali awo ng'alongoosa era nga omanyi omugagga bw'abeera omanyi omukisa ebiseera bimu guva mu bazadde abatuzaala kale kyandibadde kya mugaso nnyo omuzadde n'osindika omwana ogenda okukola naye ng'omuwadde omusibiridde entanda egwo omukisa ogw'abazadde gukola nnyo kubanga ne Katonda akozesa abazadde ffe okubeera n'emikisa era omuzadde bw'akolimira n'agamba nti akolimidde aba akoze bubi nnyo kale ofubanga nnyo okuva n'omukisa eri abazadde bo mwabala ba firimu twavayo ne tudda mu kyalo maama ali mu minnandi emisooli ayokya omugagga n'asooka agamba kandabe ayagala alabe kandoza ayagala kuba kasimu naye nga bumanyi netiwaaka y'omu kyalo si nnyangu wekkaanye wuliriza tunuulira nabagambye firimu gye tulaba bagiyita Ensibambi Edibya Mutere maama abali awo mu kikondoolo ky'ekyalo nga bwekimanyi ani akuba sooka weetegereze baba kalungi yakuba mutabani maama ayagala okumanya ekigenda mu maaso nga nsanyusa okuwulira mwana wange talina waali maama ensonga eriwo maama nakava e Dubai nakakomawo wakavewa maama wakavawa kiddemu nsuubula Dubai kati olabye mwana wange gye mbagamba nti mwekwase nnyo Mukama maama yali wa ddiini nnyo kati osuubula Dubai maama nsuubula Dubai era nakakomawo mbadde njagala osindike Tina ani Tina ajja neyambeyambeko ku mulimu wano bannange maama si yatazinira bwerere yatandikirawo okucacyanca nkoowa nnyo ate nga ebintu njagadde nzireyo ate London nayo nsibuleyo kati wangi otyo maama yakubirawo akakule kale maama kati musindike abe nga ajje Kampala maama n'abibya maama atandika
Laba amazina mama omwana amagunju si magunju gebatandisi banange mukama nga mwesigwa kati mama sente zinakuweereza wazirabye munnange ndabadde sibirabye era nja kuwatina yajja okunkeberera yajja mama maaso bambi gagendako ekifo akuliridde wezalira abaana b'enkanaawo nakugambye tuli katundu kaffe kakutaano akafirimu eno mama nanyenya ozaala nakuza gambye azaala nakuza mwana wange webale kupakasa mama tukola mwe mwatusabira emikisa nga neyanziza akasente ako munnange taata wongenda kumugamba kyokoze mwana wange kino kiyitirivu mwana wange webale okukola webalire ddala mukama akwongera emikisa kale mubeere bulungi kati tina omwagala yamugamba tina musindike mangu ajja kuba emirimu mingi mama ngenda Kampala agambe ngenda Kampala kale mama mubeere bulungi kale munnange obeere obulungi weraba kati laba mama ogenda Kampala tina mama okikakasa bantwala Kampala ogenda Kampala mwana wange kati labayo bibya nyenya akadodi kano batandika tuba tuli awo nga muzeeyi Kasaata ayingiddewo ntuuse waka ndaba masanyu meereere omwana ani asindise omwange gwe nazaala asindikidde akasente nfudde nze kati yazisindise ziri ku simu kati labayo laba family eno family yosaano zaalibwamu kati twesibe asinga okuzina yajjako sente ku simu kati laba amazina ga competition kino kyetuliko kiyitirivu kikambwe bibya kandabe ensombe ani asooka no agende Kampala omuzi gugwa taata ngambye eno firimu mulengera taata mulengeri ndudde okusitulamu nasitula enkadde ye laba bannange bandiddamu okunkuba embaga buto mama bamusuubiza embaga ku 800 byebaweereza bibya nyenya kakati tukyazina akasimu kaliwo akaliko sente nina wendagako bwenkomerawo wenti mukama webazibwe okoze ebyewuunyo jukirawa mukwano gwa Mande enfanfe nabagambye tuli katundu kaffe akutaana akafirimu eno tugenda giraba mutundu obuwerako firimu eno ate era firimu eno nakugambye bwogenda ku YouTube yaffe ogenda kubanga ogifuna taata yagamba nagamba nti nawe ekiseera kijja kutuuka baganda bakunone kitegeeza nti omugumiikiriza owangula bingi kale nga tonnafuna kintu kyonna mu nsi gumiikirizanga osanga Katonda bw'anaakuyamba ate osobola okufuna ebintu ebisinga obulungi okusinga okwanguwa ennyo pakuka kyekyo kyennyini kale mwami taata essanyu yagenda nalyo nga lya mukiwagonja ebigambo obiwulidde mwana wange genda Kampala kati ogenda Kampala nkuutire mama nze Kampala mwana wange yeetumirawo erinnya kati nze Kampala Kampala ogende Kampala si wangu yakabuulirira era nga muzadde bwewandibuuliridde omwana togenze kufuna mbuto todda n'abalongo ku kyalo kuno nze jjukira nagaana ozaala abalongo gati genda e Kampala ng'ogenze kukola baabawo bwakugambanga tojeema mirimu owulidde erina okukuuma obulungi obwesigwa kale ekyo kyandibadde kirungi omuzadde yenna n'obulira omwana we bigambo we bityo owuliriza kati ngenda kulya magi nyama era nga omanyi abaana maze okubuulira mwana wange tewemamaza n'obulenzi amaka gaffe gatya Mukama saagala ogende kulaba bitategeereka ne kafunye ennyindo maama sibikola ebyo kimanyi nkulidde ku kyalo kuno neekuumye
kakati ebyo nkukutidde ebyo byenkubuuliridde ojja ogende weetegeke genda weetegeke maama nkulekawo maama nkulekawo kati emmotoka egenda kuntwala bu nabagambye ensibambi ye firimu gye tulaba ekitundu tuli ku kyakutaano ekya firimu eno munnange butalwa ne tudde e Kampala ngera womanye e Kampala kati akabuga kaba kalungi nnyo abatambula era balinamu ku ssente e Kampala abamu beevuga abamu batambuza ebigere abamu baba ku bugaali kati tudda ku mugaga London eyo navuddeyo jjo ajja ayogerera ku ssimu naye ebintu byansobedde mu ngeri yebyansobeddemu nagenze nensasula ssente awo ate nagenze olaba nga abantu basindika bintu byange konteyina zange zituuka ddi ali ku mbwazi ya konteyina twanekana kawala mulokole ajja ku ssimu wawulize omwoyo wa Mukama n'amalaka ajja atambula mpolampola ajjudde enneema omwoyo kati mu kutambula omugaga yakoona omuwala ono ssebo sooka nkubuuza olw'okuba otambula ssebo otambula tolaba gy'olaga omuntu omukulu yenna n'obanga otambulira ku ssimu ssebo ffenna tulina amasimu naye tulaba gye tulaga alo kati era ndani eyo ne mmalirizayo mukulu ssebo njogera naawe oliwawo atalina mpisa g'oli muntu nabaki atalina mpisa kati kyogamba bw'onookoona nze n'okoona n'abalala mbu ne weetonda kati ebyokusonyiwa bye biki bompoleza nsonyiwa kati owetwala nti oli walevu nnene lino ekkubo siryo sirya jjajjaawo nkitegedde nnyabo omanye omuntu okuvuma nga n'okulangira kwatadde weebuulirire ne katambula ssebo kaalinamu omugaga n'agamba era nga omanya kakolamu ngera womanya abagagga talemera ku nsonga nadda ku bizinensi alo kati osasula ddi kontinyina ogambye zituuka lwa 6 tekirina buzibu nze nja kubeera nga nkulinzi ekisinga okunyiza ebintu mbisasulira mu budde ate mwe ne mulwawo bituusa bakasitoma nina bangi kati ono anko bizibu yajja yeyogeza era ng'omuntu asobola okuba nga n'embeera gye yamutuukako kati musajja bansiraanya nina osasula sisita wange emirimu gyabula neeri bangoba kati tudda ku mugagga nga naye ajja kkirira kati kaŋŋende ndabe bizinesi wezitambula ngagambye tulubadde katundu kaffe ak'okutaano kati akatundu ketwolekerako 6 aba atambula wa James oba ani ampita webirowooza bikuli mu bbanga kiki wuliriza tunuulira omuyaya agambye akaala ke kamutegula nkugambye senga sisita teyajja nandibadde munnange ndiwala lwaki tewajja nongamba nenfuna engeri gyenkuyambamu ate nga munnange essimu nayo baali banyenjijjako nabagambye twolekera ekitundu kyaffe eky'omukaaga tubadde ku kitundu kyakutaano ekya firimu eno ensiba mbi kale katwolekera ekitundu kyaffe eky'omukaaga mu ddakiika eno yennyini